Kkooti ewozesa abalyake sindise Minisita Abraham Byandala ne banne mu kkooti enkulu basobola okwewozaako ku misango egimuvunaanwa omuli obulyake, okufiiriza eggwanga ensimbi n'emirala. Omulamuzi Julius Barole ategeezezza kkooti enkya ya leero nti okunoonyereza kwonna mu musango gwa Byandala n'abalala kuwedde era nga ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti emaliriza byonna era nga waliwo obujulizi obumala bano kubalumika mu musango guno. Bw'atyo omulamuzi bano abalagidde balabike mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa January omwaka ogujja. Byandala onaavunaanibwa n'abalala bawera ddala 5 ku misango gy'okubulankanya ensimbi ez'okukola oluguudo lw'Emukono Kyetume Katosi ezisukka mu buwumbi 24. Abalala mu musango guno kuliko Berundo Sebuga nga yali akolanga Ssenkulu wa UNRA eyali akulira ebyensimbi mu UNRA Joe Semugoma, Pulida wa UNRA Marvin Byalhanga, omusuubuzi w'Emukono Apollo Senketo ne munne Isaac Mugote. Bano bonna beekobaana okuwa kampuni y'ekicupuli omulimu gw'okukola oluguudo luno. Yeno kalisoliso wa gavumenti ng'era yawomya omutwe mu musango guno agamba nti Byandala ono yakozesa bubi woofiisi ye mu mwaka gwa 2013 bwe yalagira okuwa omulimu kampuni gy'amanyi obulungi nti ddala teyalina busobozi bukola mulimu ogwo.